Inside Story Uganda. Real source of political updates. Biki ebigenda okubeera nga bitunulirwa ennyo eri abo abagenda okubeera nga banoonya akalulu kano. Mpozi n'ebirala byetwala mu kalulu kano nti oba mu kusunsula tekuli mukyala n'omu ate mulundi guno eyasunsuddwa okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Ekirala tetwalabye bantu bazze kulwanna munigina at least bano bonna 8 buli omu alina ekibiina kwe yajjidde, ekyo simanyi kyekikulaga naye nga wali ku kyokunoonya akalulu bwe tugenda okubonaku olwaleero mu studios twegattiddwako mukulu Kasibante Robert munnakibiina kya NPP, oyo presidential candidate kati yasunsuddwa okuvuganya ku kifo ekyo. Then nina Honorable Mubarak Munyago Mugati gwa Bata munnakibiina kya Common Man's Party, abamu ku mmwe mukiyita ekibiina ekyolusaniya, ako kabonero kaabwe wali nnyo mu studios. Then tulina Honorable Abed Bwanika n'omubaka wa Parliament akiikirira abantu b'ekimanya kabonera ate nga ava mu kibiina kiri ekya Democratic Front abasaze obutasimbawo muntu. Bagenda nti ffe tetugenda kusimbawo muntu mu kalulu kano lwakubadde ndabye abavaayo kubasongamu olunwe nti mugamba mutya nti bano bonna abeesimbyewo temulina gwe mugenda kubeera nga muwagira. Then tulina muganda wange Honorable Brandon Kintu ava Kagoma eyo mu Mambuka munnakibiina kya NRM ate nga ayogerera akabondo kali k'ekibiina kyabwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Baniriza nnyo tusuubira okwegattibwako Honorable Mwami Katumba John, ono yavuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu k'omwaka 2021 naye ku luno yagezezzaako n'atasunsulwa nti emikono tegyaweze, era mbadde mulaba mu mawulire gaffe ag'enjawulo n'emikutu emirala ng'awanda muliro aga nti wabaddewo kyekubira n'ebirala, but ajja kubeera wano in the next few minutes okwongera okunnyonnyola ku butali bumativu bwe. Well, njagala kutandika ne muganda wange Robert Kasibante, sebo tukwaniriza. Yes, yoga mu kusunsulwa ku kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Twayise olw'ekitiibwa kya Katonda n'obusobozi bwe. Omukisa twagufunye tulabike nga tusobola okuyamba eggwanga lino tulitwale mu maaso. Okay. Wakozesa magezi ki at least gwe okuyita mu kusunsula okulabika kwabadde si kwangu nnyo bw'otunulira ku baagezezzaako ne balemererwa? Ekisooka bw'oba olina pate byanguwa olw'ensonga mukwataganyiza wamu ng'ekibiina. Nange ng'omuntu mbadde neeteeseteese bulungi, empapula nziina, obuyigirize mbuyina bulungi, newankubadde nga nasomera mu byalo naye mbadde neeteeseteese bulungi, naye n'ekibiina kyanteeseteese bulungi nga tukwataganira wamu ne basekutale jjano ne NEC. Tulina olukiiko olufuga ekibiina naye n'abalonzi abantu bennyini batwesize ne batuwa emikono ne tutambula ne tugifuna bulungi nnyo. So ndaba nga enkola eyo ey'okukwataganira wamu ng'ekibiina nange okubeera kwange nga neeteeseteese n'abantu okumpa trust kyanyambyeko nnyo okulaba nga nsunsulwa. Abamu ku bantu baga nti wabaddewo obutali bwenkanya naddala okuva ku saidi y'akakiiko k'ebyokulonda kwani akkirizibwa ogenda wali okuyita kasunsula kano, obagamba kyaboogera bwe batyo? Omuntu yenna bw'aba alemereddwa tasobola kubulwa nsonga gye yeekwasa. Ne bwe twalinga nga tusoma nga bwe mugenda ne musamba omupiira ne babakuba muvaayo mugamba liifu yatusaliriza. Kati abamu obuwagizi tebabuyina naye baganya okukkiriza nti tebabukola ki, tebabuyina. Ekyokubiri, bayinza okuba nga balina empapula naye nga tabadde tebeeteeseteese bulungi olw'ensonga kale wabaddewoko obunafu mu Electoral Commission nti bw'otunuulira communication babadde bazikola ng'obudde bugenze, ng'amawulire bagatuwa obudde bugenze, nga kikaluubiriza omuntu okweteekateeka bw'abanga abadde teyeeteekateeka dda. Ekyo kyabaleetedde ekimu ku kyo kyabaleetedde ku ekyo, naye olw'okuba nti ffe twali tweteekateeka bulungi nga tusobola okwanguyirwa okubeera nga tuyitawo. Akati abo newankubadde nga wabaddewo obunafu era obunafu obwali tebubasobola kubalemesa kubeera kusunsulibwa. So saagala beekwase, balemereddwa okubeera nga babadde tebeeteeseteese bulungi. Okay, oyagala kuvuganya President Museveni kumujja mu bukulembeze bw'eggwanga? Gwe njagala okujjamu. Ate ogamba waliwo omulala gwe tulwanyisa.
bano abalala bonna tetusobola kubawa budde kubanga ekizibu kiri kimu ye mwami Museveni kyekizibu kya Uganda. mwami Museveni alina byakoze, we appreciate. Era omuntu yenna bw'avaayo n'atakkiriza nti mwami Museveni alina byakoze aba mukyamu, naye ekiseera kyekyo tusomedde ku mulembe gwe. Kati nze ondaba nze emyaka gye mmaze mu bulamu namusanga ali ku ntebe, kitegeeza nti atuleke biri bye banyumya nti baalwana bakola baki, we appreciate. Ffe tetwabiraba kati tuli mulembe ogutambula oguliwo essaawa zino, batuleke tukole eby'omulembe guno ogutambula. Byakoze tujja kubitereeza, tujja byongerako. Mwami Museveni ogambye kyekizibu kya Uganda, kati otandika ddi okukitegeera nti kyekizibu kya Uganda? Mbadde nkiraba okuva emabega, naye nga bw'omanyi eggwanga lino abadde alina engeri gyatukuumira emabega, nga okuvaayo okufuna omukisa okwenyiga mu bino ng'olunsi omukisa guyinza okukubula. So nakiraba dda, naye kati we nafunye ewaazi esobola okujja muvuganye, nsobole okulaba nga mujjako. Obadde onoonyeza mwami Museveni akalulu emyezi 2 emabega, era ng'ogamba bannayuganda okuddamu okulonda mwami Museveni kubanga ogamba nti ye mutuufu era yasinga. That's why nkubuuza nti watandika ddi okulaba obubi bwe era ntagwanidde? Kye bayita okunoonyeza oba kitegeeza ki? Kwegenda kulaale nga bagikubye n'ogamba nti mwami Museveni yasinga. Ndowooza ng'ekyo si kituufu kubanga togendangako ku kadaala n'okubeera mwami Museveni campaign. Ndi omu ku abo abagenda okwesimbawo ku bwa MP obw'ebusujju, era bw'otunuulira posita zange mbadde ku independent naye ate era. Okay, good. Just a minute. Nja kusaba producer nga nzanyira akatambi kano screen ombulire ono yaani katusooke tulabe. Tekubifulira yensonga lwaki ebintu ebimu tekubifuna. Njagala n'obwowombeefu mbasaba mutima gwange, mbasaba olwa gavumenti yaffe ya mwami Museveni mutuwagire gavumenti eno, muwagire mwami Museveni sobola wange eggwanga lyaffe lituuka gye kiteekeddwa okukola ki okutuuka. Mulaba ebbanga lyonna omutunulira amawanga amalala abali ku TV, mulaba Kenya bwe bali mu kulwanagana n'okuyombagana, naye ebbanga lyonna mwami Museveni alwanye nnyo okulaba nga ebyo tebikola ki tebikomawo wano. So tubasaba mukwano mukwagirira yensonga lwaki ebintu ebimu tekubifuna. Mwami Kasibande oyaane kakati mbadde budde sitegedde nti ogamba ekyo. Kakati bw'obanga oyagala okulwanyisa omulabewo omala kumusemberera n'omwetegereza bulungi, kati namwekulubiisezaako awo nga njagala mbayiyigire manye obunafu bwe, manye engeri gye ngenda okubakwatamu. Era awo nalimbalimba ngamba bikakakazi wano wali olimba nali njagala bategeera munda obunafu bwabwe buliwa. So kakati sagala ekyo tukitwala nga nsonga kubanga nebuuza abantu bano bewagamba ebigambo bino. Okay, nagati mulonde mwami Museveni kubanga yasinga 2 months ago, emyezi 2 emabega, kati ogenda bagamba ki? Ensonga ansa sigikuwadde, nkugambye bw'oba olina omulabe ng'oyagala okumulwanyisa osooka kumusemberera n'omutegeera bulungi, because bw'omutegeera omanya obunafu bwe. Kati tewaliwo ngeri yonna nankola ndala yoyinza kumusembereramu okujjako ng'osoose n'omwekulubiisizaako awo nabano banne, kubanga banne bazibuzibu engeri gye balina essente nnyingi ze babbye ze batutte ez'omuwa omusolo ono piiza nti gwe ngenda okukiikirira nga nina omumala obbasemberera ne mbeetegereza bulungi. Wala ate bye wayogera mu katambi ako because byenjagala tunulire ogambye nti balaba ekiri Kenya etabanguse wano mwami Museveni alwanya okunyweza eddembe n'ebirala and therefore he deserves another term. Bw'ogenda wali ogenze ku ssomero, bw'obeera ku ssomero, kati fe abasomera mu byalo mu masomero ageeyo mu byalo, kati twagendanga ku ssomero nga tetulina kyakulya ku langi. Kati bw'oba tolina kyakulya olina okuba omugonvu ennyo n'omukkakkamu okumekinga sure nti bano abaleese ebyokulya bakuwa ku byabwe baba bakoze eki bye baleese, ogamba bafuula emikwano gyo, but with time bw'omala okutegeera nti obunafu bwabwe n'obutegeera obavaako. So kati ansa gye nkuwa nti kyaliwo ekiti nti nali mbasemberera mbategeere bulungi, kati mbamanyi era mmanyi obunafu bwabwe, manyi wengenda so bino byavudde bye wayogera nabijjeewa nti nkugamba ansa ngikuwadde Mwami Kongo.
Okay, maybe finally, how about abalowooza nti gw'omu ku abo abali mu lwokaano luno just to sanitize the process, era I've heard voices oba mulowoozaga nti Kasibante y'omu ku abo abaleeteddwa regimu eno given nti azaagisuusuuta not even long ago, emyezi ebiri emabega nga bwenzanya akatambi, obadde otendereza obulungi bwa NRM, obadde otendereza obulungi bwa Mwami Museveni, abaga nti bano bennyini be banyini kuleeta mu lwokaano luno bagamba ki? Abantu abasinga babeera ne propaganda. Bw'osanga omuntu ng'ayogera statement bw'atyo nti Mwami Museveni yamuleese, mugamba aleete n'obujulizi. No, they're basing on that. They're basing on that clip. Anti kati labayo, kati tugenda mu kalulu. Njagala otunuulira enki ekigenda okubeera emitiyana. Ekyokubiri, njagala oli ayinza okugamba nti nayiseewo lwa Mwami Museveni, nkugambye ebiwandiiko mbadde mbiyina. Ekyokubiri, emikono nze nagyenoonyereza. Njagala omanye district meka ze banziriza nga zinemeredde, nenziruka, nenzigattako, nenzitwalayo. So tewaliiwo contribution ya Mwami Museveni yonna. Kati abantu abamu olw'okuba baba balemereddwa banoonya okusabotaaginga ne bateeka omuntu ne bamubulaningako ekintu. Naye with time omanye amazima tegeekweka. Thank you. Honorable Mubarak Munyagwa, sebo naawe yoga webali ku finally kusunsulwa. And if I would ask the same question, a day before your nomination, wali ku mikutu gino. Mu bigambo byo noga nti Mwami Museveni yakkiriza ani agenda yawa instructions abatwala akakiiko k'ebyokulonda ani asunsulwa ani atasunsulwa. I hope I heard you right. Mwami Museveni yakkiriza ogende ku osunsulwe. Nabadde muzanya reverse psychology. Nabadde muzanya reverse psychology. Wali omuzanya reverse psychology. Waba kirimu adduke. Ati nze nebaza Dr. Besigye. Dr. Besigye yanjigiriza President Museveni. Mbu yangamba omusajja ono tetumwagira, tumuvuganya sikumulwanyisa, naye mu basiru taliimu. Obanga omupulaningira, pulaninga sets z'obukodyo bwonna obumaleyo. Kati for olwokuba tubadde mu opposition, nze nfunye experience nene mu kunyigirizibwa. Nja kusooka okuwa ekyokulabirako. Nze nasooka okuwangula obwa mmeeya bw'e Kawempe. Baabuzawo DR forms zange 3. Ne balangira results ezitawera nga baagala genda mu recount, ojjukira bakuba Kasibante mu recount. Rubaga. Kati nali nabakoze according nga natadde mu proxy candidate. Kati bo bagenda banoonya za Munyagwa. Kumbe candidate ono omulala gwe batalabanga nga njogera naye wange. Dr. Abedi bano bakimanyi. Position tulwanye ne President Museveni because nkalubira omuyita ekisanja kigwako nga 12 no 12 May. So okuba kumutyobolo ga Mwami Museveni for sure nyina muyita President Museveni naye bwe namuwangula ampite President Munyagwa tenche musaba ku mendagano zengena muyita President Museveni paka 12 May naye bwe muwangula naye 13 May and on tako ngamba sebo President Munyagwa. Kakati febanga letu maze tuvuganya President Museveni muyize nze so wali omuzanya psychology reverse psychology kyokkyogera naye nga ne wali ku EC I was deceptive. Violence yayitekola omanyi wali otuuka ewantu for example kufulu y'omulyango ogwo ekisumuluzo ng'oyagala kuyitawo mu options olina okufuna si kuwemula kufulu eyo tosobola giwemula neyeggula. Olina okumanya eiza osala munyolo oba waliyo spare key oba osale plan. Ffe twakimanya Katonda we yayisiza lwe baasooka okugamba nti ekibiina kyaffe tekiriyo. Twamanya spirit electoral commission gyekoleramu towards us. Jjukira baasooka ne bagamba kino kibiina kya Nigi na Sako village Sako bagenda okumala omwezi which 3 nga batuwadde certificate. Mu kifo ky'okunyonyola abantu kino ekibiina gye kiri mu system kitambula bagamba eno village Sako. You remember? Kakati nentuula ne bajjeno bigirwa ne high command. Yaffe ne tukkaanya nti kino ekintu ky'emikono tukyetegekere walabika tewajja kuba wangu ffe twagenda tukimanyi naye era ffe twagenda ku isi nawuliddeko omuntu agamba Munyagwa emikono yagifuniranga ku isi it's not correct na ekituufu nagirina nalina set years
Kubanga actually nange nakiwulidde nti I think mu kusooka balinga tonaba covering district zali meka 7 naye neweekwatakwata awo nayina 9 mu motoka awo endala nga newaka nyina 13 mu people's government nze nali minister wa security sebo omuntu nga Dr. Besigye ogamba nti Munyagwa goyita civilian abeere saabakesi tolowooza nti ndi mwango awo isiteri yayina ranka yange kunzanyira ku bwongo kunsobola bwoba ayina akakodyo oli nze nakimanya nti oli bw'ayagala okukuba ayinza okukuddira ku late hour naga emikono tegikola ki tegiwera so you must have those sets ng'ozina ziri awo readily available ku lunaku olwa nomination yabaawo lwasooka olwokubiri akawungezaako baŋŋamba kakati mu 7 ovuddeyo oli mu 5 naye obulako emikono 2 3 1 2 5 kyetukoze bubi onoogijjawa kati ng'olina ogende kotido ononye omukono ogu which is practically impossible kumbe wakanyina 13 oyina emirala so wabaddewo obutali bwenkanya mu kusonsula nze singa wabaddewo obutali bwenkanya ku bigambo bye nayogeredde isi tebandinsunsudde thandiiseewo nawe nali nawe program owulya bye nali nkasuka of course nsuubira tebandimpisizaawo number 2 bwabadde mu kuwagala kutta mikono olumiramu so wadde olina kukozesa akakodyo ka General Idi Amin nti omusajja refali waba asaliriza kuba knockout nze nabakubye knockout ne bakasuka ebigere nga tebakyayinza kusituka refali n'abaala ng'omusajja asambagala busambagazi olina kumpisaawo emikono baŋŋamba tobulayo 5 district emu yali ebulako 5 2 emeka ebe kakati nga siina bwe ndeeta mikono 2 5 ate emirala nonga nti ogumu gubuzeemu mba maze okukuba knockout ate ongambye district 5 ndese 13 nambakulu nti naye noguno bwegubula nogamba mufu gubuzeemu kale district eno giri pressing enendala you get the point Common Man's Party njagala listen let me finish Common Man's Party njagala abatulabe eringa submarine rubira submarine webe etambula golaba kano akayingiza empewo eryato erinyini liba eri wansi mu mazzi neera tujja kusurprising abantu bangi. So do you have trust in the Electoral Commission? No, kyenjagala at least okusinza ku kyebakakolako akalu koyingira okayinamu essuubi. Yes, muleke kuzanya reverse psychology kuba na Uganda bwe tuba tukayina musuubi tukakolamu ki manyi tuleke kulimba abantu otukayina musuubi dewo otuule ende tuleke kubeerawo tekali musuubi kati oyagala kukola ki dewo then tuleke kulimba abantu. President Museveni naye muntu yeebaka empologoma newebaya empologoma nsolo nkambwe ennyo empologoma enkazi naye naye ewaka buli kintu ekyamaanyi mu nsi kiba ne weak point. Njagala kubuulira teri anna pulaani yankomeredde ku ddoboozi ly'abantu mu nsi yonna tekiriyo. Yahya Jammeh omujjukira was a military man in Gambia yali afuuyidde emyaka 23 n'ategeka akalulu ke kennyini electoral commission ye yennyini nga balowooza omusajja yali broker w'amateeka ebungereza we president aliko tayinza abawangula ne balirakisinga bagenda okukola bweti nga polling session abakubi ate nga DR forms azirina ngayina n'emikwano gya ECOWAS negimugamba Yahya Jammeh bakuwangudde biveeko nayagala okwefuula ne birema. President Museveni nze kyankoze bubi nera kyankoze bubi nti nga baganda baffe Muhammad Nsereko basigadde ebweru nente mulimu kubalwanirira kubanga waliwo nti bino byakwefaako fekka bamunyago tebagala kubeera nga Nelson Mandela eyagamba nti if you don't release me don't release me if you have not released others. Munyagwa kasita yayiseewo mu mwanasirika kanwane let me fight my race. Naye walabye kye baakoze nga fa muntu akayitawo nze manyi saagala muntu kumuseerera mu katale ate n'agenda gayombesa abali mu kkubo. Bakuseeredde mu katale k'owino ogenda ovuma b'osanze wa bakuli b'osanze wa that's bad. Nze bano abakulu bansooka okunominating bano mwampulirako nga nyina kye mbakasukira. Buli pate ezaawo eba ne interest zaayo eba n'engeri gyekwatamu ebintu byayo kubanga verification teyabadde ya lwatu ndyoke mmanye bano bansooka ndyoke nkasiba nti bamunominatize mu buyaayi. You can't say that. So bayogedde ki nga maze banominate? Nze nalaba ettiimu z'abamu n'abamu ba aspirants ate nga balumba nze Munyagwa twali naye mikono nga mingi ate bamunominatinze no tewali mu Common Man's Party wali tomanyi kyennyina ekyokubiri nkusinga experience y'opposition
manyi wenkwata ebintu byange nawangula obwameeya bwekawempe nga ndikabiina kapya wakaitanga SDP nawangulira NRM nekuba FDC nekuba DP nekuba suubi eyabalukwago ne bannambooze bonna ne mbateeka ku ttaka buli munambi yafuza omunene mu Uganda kwolona mukuba kwateri atajja kawempe woza nabawangula ntya so some of us ate ekyokubiri bwengamba violence tyakoze violence kwaba babadde teri ansinga violence naye buli kimumanya oba kiteeka nkugambye kobe muwemuzi oti atasobola kuwemula kufulu neyeggula so isi olimu isi oyingidde mu gate oyina yekkumu amagye geetoolodde oleeta abaana 3 obayiwe munda nti muwogane banominating goloze kiyinza okubatengula emmeeme ne bakunominatinga ekintu kyokuba isi njagala bannaffe bakitegeere NRM toyina bwolivuganya nayo ng'eyagala obeere ku baroti bayina obayita buyisi mu nkwawa so wayita mu nkwawa exactly saali naawe eggulo limu olwokubiri nga gwe wenyini nga basigenda kunominatinga okuyita mu nkwawa otegeeza kugambye kyenayina mu stowa tebakimanya ate nabeera deceptive baali bamanyi munyagwa ajja kuba lawude nga nze nkolimba bukolimi bulwendabika mu kamera waliwo laws among the 48 laws of power baita surrender tactic tobeera predictable omulabe wamanyi nti ono munyagwa wafujjo obwanga bwakutwala olumu mugambe mukama wange empanise mpisiza bubi kale taata oliba olaba ku lwokubiri nalumala nkolima n'olwokusatu kumakya nga nkyakolima kumbe stowa ekyajjudde nze nkulayirira nabadde ne last option ate kino nkikubuulira nabadde serious nga nsigaza set y'emikono 146 za district zonna zisinawa isi nga mmaliridde ngenda kuvuga nti verification y'emikono ekoma essaawa esembayo olunaku lwa nomination nga ngenda kuvuga nsitominge kotagadi ya isi eruboa yingire n'emikono wakiri banzitiraawo bwoba onooli ekikere eri ekyamasavu abanyankole bagamba koza kuzuma omukulu omuhemurana waza kuzuma omuhemurana bw'osalawo okuvuma kabaka muwemule wange kulisten kubanga ono omuvuma ebivumo ebitono ebinadirira si birungi kakati bw'osalawo ngenda kukola violence ku electoral commission ng'okyosazeewo nti option yesigadde kikole nga kijja mu ekyo kyosazeewo you get the point kakati kino ekyogamba nti temwalwanidde bana nze nabadde ne Jimmy Akena you remember yesterday on next radio here byenayogedde obimanyi emu nabyogedde nga tanatuuka naye toyinza kubanga nawe baganye kunomera n'ogukira mu munyagwa kumuvuma n'osuubira okulwanirira come on nze mbadde mu makomera mangi gwali onwaniriddeko bwe baali baŋŋamba nti SDP si kibiina kya byabufuzi niigiina waliwo yanwanirira ow'ekibiina ky'ebyobufuzi wano please temutuzanyako reverse psychology nammwe nze nawangulwa akaluko obw'MP abamu ne babalangira ku bw'MP did I blame them nti lwaki muwangudde nze siwangudde stop that well Honorable so DF mwe twabadde tubasuubira nammwe okuleeta omuntu okuvuganya mu kalulu kano you surprised the nation bwe mwavanaga nti tetugenda kusimbawo omuntu ate era n'abaliwo bamunyaggwa n'abalala tetulina gwe tugenda kuwagiramu lwaki ekisooka njaga kutwala omukisa guno okuyozaayoza bannanga bakulu wano mukulu Munyagwa mukulu Kasibante n'abalala bonna naddala abali eno mu opposition okufuuka presidential candidate e Uganda si kyangu nze nakirimu emirundi 3 kakati manyi omuntu kyaba ayitamu ate n'abo baafuna ebirowoozo ogyeko abaali mu katemba baafuna ebirowoozo bagende beesimbewo mulimu tiimu enene yali mu katemba naye mulimu ababadde serious twabalabye wali ku isi nga bagezaako okuzzaayo ebyetaagisa era nze mbayozaayoza mukulu nze yasooka okwesimbawo enjogera yammwe ey'obunafu era nagiwulira namugamba bwanoonyeza erinnya Abed gangera nenewunya obunafu obubeera mu bantu naye nze nasooka okwesimbawo gavumenti ne intelligence yali temumanyi bwe nagenda okugjayo forms yali azigawe yambuza nti ozitwaliraani nze nazejjirayo era muga nti nanyiniza ojja mulaba nze nasooka mu 2006 okuzzaayo emikono egyo bwe bagikuba mu kyuma mu kompyuta
ne beewuunya nga mituufu ate nagijje ku ground. Kakati ebyo bibeeramu bulijjo abantu baba tebamanyi kintu bakituuma erinnya. Kati nze saagala kubeera ku sayidi egamba mbugondi yayiseemu gavumenti oba gundi yakuyambyeko. No, nze nduza abantu ababibeeramu bakutuma emikono ne bakuba mu kyuma n'ofunayo district 5 endala n'oddayo n'ojjuza oyinza okikola emirundi nga 6. Era neewuunya wano nga ndaba abamu be batumye emikono nga bakayana kakati bwekiti bwekiba sisimu bwekolaki bwebeera. Nolwekyo nze njagala okuyuzayuza abo kati ngoze kuffe aba DF. Before that, Honorable, yes, still ekyemikono ensonga emu gye badde boogerako ennyo ey'okubeera nti bw'oba oleese emikono tugeze nga mwami Museveni baatuga nti yaleeta emikono bukadde 2 nti ate egimu ku mikono gy'abaana abalala gyagenda okujja nga baasayiningidde dda mwami Museveni. Waliwo abalina okutya nti kisobola n'okujja eno ku bubaka bwa paalamenti gy'oli tugeze omuntu yeesimbyeyo ayagala okuvuganya naawe n'akusooka I think etteeka lyogera ku at least 10 signatures. Yes, aga nti mpa kyakulabirako ti gyonna oli yagireese ne weesanga nga ozizzaayo mu kakiiko k'ebyokulonda nga ti oli munno gino gyonna yagireese oba ogenda kukola otya? Kino kuba president kisoboka kuba president ye president nabino tubiteeke mu kontesi yabyo. President ye president w'eggwanga si yeenoonyeza emikono. Ojagenda mu kitundu RDC agende mu bantu abajjeko emikono azira bagamba okusayininga ngo bagitwala tebamanyiyo naye nga sigamba nti bawagira oyo candidate RDC navuga asayininga. Kakati naawe gwe n'ogenda n'ofuna emikono nga ogugwe bagututte dda oba ne bagutwala after ebyo byonna bibeeramu. Era kuba MP tewaliyo MP asobola kunafuwa mbu emikono 10. Lwaki ekintu ekyo kizeemu? Jjukira eri ku kakiiko k'ebyokulonda bano bonna bwe kaba kaverifyinga ba agenti baabwe tebakkirizibwayo okulaba oba ddala guno mutuufu guno si mutuufu guno baagututte guno tebagututte. Ekyogerwa akakiiko k'ebyokulonda kyekyenkomeredde. Ffe twatuukako ne ku level nga tukkirizibwa mu luumu eyo ekyo twali tukikayanyeeko bano bayinza okuba tebaatuuse ku level neffe twali tukayana za 2016 twakayanako ne batukkiriza ne mu luumu ne bakuba emikono gyange nga ntunula njiraba. Gamba oteekwa okumanya mukulu Munyago yakinyonyodde obulungi bw'oba ogenda ku exercise eno kola homework buuza babwanika abakiyitamu wakikola otya. Kati strategy ya mukulu Munyagwa ye strategy entuufu tobawa sente tobawa mikono gyo gyonna osokako ne bobeera 3 gwesooka obaweeko 15 gino ogisigazi olabe giri gigenda kukola gitya. Kakati abamu agenda n'afuna emikono ate ekirala olwokuba siggwe oba wagicollectizi ojja kusanga omuntu akuwadde omukono awo yakyuka dda ne mu kifo n'avaamu. Tulina abantu bangi nga ne mu disitulikiti takyakola ki takyalimu. Kati nze njagala kulowooza muyinza okubeera mu ebitonotono sisobola gamba nsi nze soogera electoral commission nti wayinza okuba tewaliyo byabatawaanyiza biyinza okuba nga gyebiri naddala bweweeteeka ku kigambo nti baagala okutunira omukono ne signature. Abantu baffe ne gwe yasanyinze guno takyagujjukira oli asayininga signature nga ne gye yateeka wali ku ninamba tagirina. Kakati muyinza okuba mulimu ebirala ebirumira naddala kyendowooza oluusi ekireeta obuzibu electoral commission egenda ne shiftinga abantu nebajja ku polling station emu oba district emu nebayiwa ewalala. Kakati gwe n'otwala abantu nga babajjayo. Kakati ogwo ate obuzibu si bwabana abanoonya emikono obuzibu bwa electoral commission. Ntwala ku kyammwe ekyaffe ekya DF mbawulira mu kitabu futa bulala nawuliddeyo ne abadde ayagala okubeera presidential candidate mukulu Sereko naye nga mpulira munyiiva agamba president w'ekibiina kyo yamusuubiza yanyigidde bwereere kakweka information n'abantu abatulaba bakifune bulungi. Yabadde ku Sanyuka TV newalala
naga nti si musanyufu n'akamu eri mmwe aba DF naddala omukulembeze w'ekibiina nti mwamusuubiza oba yamusuubiza nti yamubuuza ogenda kuvuganya pulezidenti w'ekibiina kyange sigenda kuvuganya mu kalulu kano ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga era titugenda kusimbawo muntu okusinziira ku ye Nsereko aga nti Mpuuga n'amusuubiza nti tujja kuwagira kati ali yayombaga nti yeekanga okulaba nga mugamba temugenda kusimbawo muntu. Kansooke entangaaza eggwanga kubanga ebyaffe tubikolera mu musana twatuuza olukiiko lwaffe lwa National Council okuva mu ggwanga lyonna ne tuyita mu nsonga zaffe ekibiina kyaffe kipya kya mwezi bwezi ne ebyetaagisa kuba pulezidenti kintu kinene otera okuba nga weetegeka ne tulaba ffe nga tetwetegese kimala structures tetunazizimba n'ebikola ebyetaagisa tetubirina tuyina ekintu kimu tuyina aba presidential candidate mu DF tuyina aba presidential candidates abasuka abataano mwebali ffe tetunoonya ba presidential candidate mwebali abasuka abataano naye netulaba netugamba nti amaanyi gaffe nga bwe tukyali bapya katugateeke ku bwemupi ne local governments netufulumya ekiwandiiko kyaffe nti ffe ng'ekibiina kye bayita DF 2026 tetugenda kuteekawo presidential candidate tetugambangako nti ffe tetusobola kuwagira muntu mulala naye nalaba batuwanze ebigambo mu kamwa kyetwagamba ffe ng'ekibiina tetuleese presidential candidate mukulu Nsereko wa kibiina bakiyita ecological party of Uganda si wa DF ffe aba DF ffe twagamba tetutaddeewo kitegeeza nti tetumukugira ye kwesimbawo neffe tetutaddeewo muntu n'ekirala ekyo tekyategeeza temwalimu kawairo kaga nti tetugenda kuwagira presidential candidate mulala ffe ng'ekibiina kakati mukulu Nseko namuwulira busungu bwayambadde nga ndaba nendowooza nti teyawuliriza bye twayogedde bulungi kituufu yali ateesa n'obukulembeze bwa DF okumuwagira yali ateesa n'okuwagira n'ekyo tekitegeeza nti kyawo ng'ekibiina bw'oba yogera obukulembeze bumuwagira ate obukulembeze kati ekyo yadda ayagala kumuwagira ng'ekibiina ng'ekibiina naye oyinza okuba ali oteesa n'obukulembeze bwa DF naye ng'ekibiina kina organiza kyo kisalawo bekyagala ekibiina si Mpuuga kakati mubulina obuzibu nti olwokuba mumanyidde biri ebyabadikiteeta DF erina organizaayo gweoba osiikanye Nzabedi osiikanye Honorable Mpuuga osiikanye Honorable Mabike ekyo si kyekibiina abo batwala byoyogedde ne babitwala mu kibiina ekibiina ne kyesalirawo ekyo tekitegeeza kino kyempulira abagezaako abamu okutupatiikako ffe ng'ekibiina tukyali baddembe okuddayo okutuula ne tugamba nti kakati tulinze ba presidential candidate tetusobola kuwagira nga toli presidential candidate babano bamunyagwa bani tujja kutuula bwe tuba twagadde ekibiina bwe kiba kyagadde bwe kitatuula era nga Nzabedi bwanika nina eddembe okuwagira gwenjagala tewaliwo kawaayiro mu kibiina kyaffe kagambye bantu nti temuwagirayo ffe tuli ba opposition era tujja kutuula tuwagire omuntu waffe gwe twagala oba individual buli omu awagire gwayagala even before nga tonaba kumpa muzindaalo lwaki temwasimbyewo muntu ensonga mwasinzidde ku ki obutasimbawo muntu wammwe kyekuusa ku bigambo Honorable Norbert Mao byayogera emabegakaawo nti DF muli mu kakundi kali kayita Big Five abatuula ne bateesa ne boogerezeganya ne Mwai Museveni. Honorable Mao naye era nawulira temumutegedde bulungi. Honorable Mao kyeyali ndowooza ayogera nze bwe nakitegeera nawulira nga ayogera parties in parliament nawulira ayogera ebibiina ebiri mu ki yakiteeka out of context ndowooza ye yayongeramu ebirungo bye simanyi gye yabijja ne parties zayogerako eziri mu parliament eziri nupu eri mu parliament anti wulira lwaki tajogerako nakyo PFF erina abaka mu parliament wulira nze kantigore bwe nategeera nze muli ayogera parties in parliament ne parties ezigende mu iPod party gye yayogerako etali mu iPod ye ya nupu
gye nalabye nti nayo yasabye ennaku ezo nduzaabu anaddayo okwogera naye n'agiteeka kuba nalabye ebbaluwa yaayo ngesaba okuyingira mu ipod naye wali ffe okutateekawo presidential candidate kankiddemu okubeera ne presidential candidate muteekwa kubeera ne presidential candidate abo tulina bangi mu kibiina tulina abaali beesimbyewo tulina n'abalina obusobozi kyetutayina obudde buno era kyetutaagala muntu yenna ali wabweru wa kibiina kyaffe atukakatikeko ffe tetulina ateekateeka busobozi kati buteekawo presidential candidate awangula ekyokubiri ekyatugaana twagamba bannaffe ng'obudde bukyali Honorable Mpugo oyo ng'akyali roopu n'ayita abantu bonna nabaga nti bannaye okufuna akalulu akasobola okuleeta enkyukakyuka ku bwa president twetaaga reforms enkyukakyuka mu mateeka bannaffe abamu ne bawandiika n'ekiwandiiko baga nti ezo tezeetaagisa kakati ffe tuziraba obudde buno zikola ki zeetaagisa kakati bwe ziba tezikoleddwa ng'ate ffe twali bakulembeze mu nsonga eyo ate tugenda kuddayo eteri tukugambe nti mu mbeera y'emu tugenda kuwangula akalulu kakati ebibiri ebyo obutabeera na busobozi kuba tukyali kibiina kipya n'obutabeera na nkyukakyuka nongosereza mu mateeka bye byatuganye tewali mulafu tewali yatusabye so ng'endongoosa zino tezizze oba nga teziriiwo musobola okuwangula ku bifo ebirala babaka ba parliament LC5 newalala baku local government naye ng'obuzibu buli ku kifo ky'obwa president kwokka wulira ennongoosereza zaffe era ezisinga zikwata ku bwa president twasaba bwe tuti mu nnongoosereza zino nti akalulu wali ku polling station ebikavamu bibeere byankomeredde ne biva mu district eyo birangirirwe nga byankomeredde ku bwa president ku polling station yange nze wenkubira obwa MP akalulu kawo kankomeredde ku bwa president si kankomeredde era bakugatolanga era gwe kungu wano kenakulira 12 ngo olanga akalulu wano baya gatolanga naye obwe MP olanga obulwovawo ogenda nokulanga ng'omumanyi kati wabagamba ekyo kyennyini kidde ku bwa pulezidenti kubanga bukiba tekiza bagenda ne balanga kalamojja mukaala akamu ne bavaayo ne bawolekera kisomo kakati mugenda okumaliriza nga nekyoliko tokola. Thank you. Honorable Brandon Mwai Museveni yasunsuddwa abemulugunya oyogera ki ku nominations nga bwe zatambudde? Nominations zawedde nange njagala okuyozaayoza ba presidential candidates era ssebo ontadde mu kitiibwa kubanga nze zekka wano seegezangako mu ntebe eyo okuviira eri ku mwami Katumba Kasibante president Munyagwa president Bwanika naye era ow'omukisa omugumiikiriza alya ku y'omukodo omusoga bwagamba naye nga mmaze okubayozaayoza manyi nti nomination kino nina ekintu kyenayizeemu Honorable Bwanika abadde ne Alton Mabirizi babadde bajjanga nga beesimbawo naye Abannayuganda ndowooza baali tebamanyi process nange mwenyini process mbadde sigimanyi era ng'olaba babasunsuddwa ne kiggwa naye this time round abantu banonayo empapula nnyingi ne tugamba wow laba demokrasi ono wa NRM esobozesezza buli omu kati kyetwagamba ng'ano nti egiri mu miti buli omu wuyaze kakati process eno yaze ey'emikono era wabaddewo ekiseera Uganda ndowooza nebeera ku bunkenge nalaba Honorable Munyagwa bali ku electoral commission manyi mwabakolanga bulungi process mwazigiranga kaka yafulumamu bwati papa twagenda okumulaba ng'ali lubowa ng'ali lubowa omusajja abantu wali mukuubo ate atusedde so kyateeka abantu bonna ku bunkenke then enkeera ne tuba osubi nga tulaba Katumba tubansereko tumanyi bagenda kubaddamu process eyo yatuteeka ku bunkenke era abamu twali tulowooza nti oba at the end of the day chairperson agenda gamba olw'engeri eno ekoleddwa katwongereyooko extraordinary day so kyagazirwa abakulembeze naffe mwe bali kutumanyisa kutegeera era gye bujjako emaaso engeri gye ntudde n'abakulu kakati mmanyi wendigenda nti waliwo obuzibu wendigenda
ku bantu basoma mu 200 abajjayo empapula okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga ne kaggwera eri mu 8 bokka, only 8 of the more than 200 abajjayo empapula. Tolina nti ekyo kiina ekifaananyi ekinene kyekiraga okusookera ddala Uganda nnene, era abaami bano abafunye emikono oteekwa okubaga nti basajja. Fuba kubwa empinze nina amagombola 3 kakati ejange era bweyogedde ano mu kukyusa n'empulira seeti ngenda kukuba enkyanfu naye seeti endala 6 embeere nga nange ndi safe. So abantu abo process Uganda nnene okugamba nti leeta emikono bigenda mu costs. Bana basajja batambula yashumba batambula the whole country. Ojja kutuuka ate ebyennaku zino byakyuka. Omulwa omugamba omukono ewaffe Dr. Frank Nabuiso yali MP constituency gyenkiikirira. Bamuyimbiranga abasoga nga bamugamba ikonga lyakoba gwowa mwinakuwa n'ababuuza ikonga mwali agaanawa. Kakati nga nabano bateekwa okugenda nga basanyufu ensawo zisanyuse. Ekyo inayo process. Kakati oyinza obutanya kakiiko naye ne process nti omwana omugambi abadde na aspiration eri omuwala gwe nalaba nga yakava ku university n'agamba njagala kukulembera ggwanga naye talina income n'ateekwa okutambula Uganda mulimu amafuta ateekwa okusula. Bano abantu abatubeerako nabo tolowooza nti kungu era bw'oba olyesimbawo eri ababaawo nga bagenda kukuba luseke nti kungu ono alabika aziwezeza ne bajja olija ayinza okugamba baba nze otuusa n'emikono yenze ngendo kikolako naye kakasooka olabemu ono so process nayo abasajja gye bayitamu nayo nga tulina bakutuuka ku electoral commission naye eri very tedious. In between eri ayinza okwetamwa n'agamba nze bino bintami biri very costly. Singa baali bagambye nti katugeze electoral commission abeesimbyewo mujje mu data tulina system mwerondemu emikono musaininge. Eyo process wanigambye nti ebeera nnyangu. So both way abazinoonyeza n'akakiiko nako nti olw'amateeka gateekwa okuverifyinga tekajja kukutira ku muntu liiso. So ngubadde ombuuza president wange yamaze leka nkubuulire. Leka nkubuulire kino nti enkya tulonkinga manifesto. Nja kudda. Mwami Katumba sebo tukwaniriza omusajja yavuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu akaggwa olemererwa otya okufuna emikono ku mulundi guno? Nsooka okuyozaayoza mwami Munyagwa ne ba presidential puppets be bonna be bali nabo. Neki? Presidential puppets. What does that mean? Akalulu kano twabaddewo. Kino kyoyogedde kitegeeza ki? Puppet omuntu agoberera oba agoberera ebintu by'omuntu. Kati weebaza Honorable Munyagwa n'abamugoberera? Nsi yeka okutandikira ku be bawa certificate nga emikono teginnawera aba NUP okutuuka ku mwami Munyagwa gwe baakubira akasimu n'agenda ne bamunominatinga tebaabiŋŋamba. Kyenjagala ku mwami Munyagwa kiri kintu eki ayogera amazima tiyabayita muki mu nkwawa. So tebaabikugamba? Tebaabiŋŋamba naliwo. Waliwo wa? Ku electoral commission. Nga ki? Nga process zitambula emu ku emu. So ndola Honorable Munyagwa nga mukubira akasimu? Ye twali ffenna nga tuli wano tuli abimanyi n'atugira bw'ati tugira bwe tuti okuwulira musange erweza oba kyembabuulira bannange because you see you're making very serious allegations. Not allegations. Honorable Muhammad. No. Honorable Barack Munyagwa. They are not allegations. Agambye yabayita mu nkwawa. So what do you know? Gomanyi ki ku kyemmanyi kiri kintu si kukwe kwokka saagala okiteeke mu yo in particular bonna tebaawa bantu lukusa kwesalirawo ani agenda ku ballot paper. Mwami Museveni oba abantu be balondako ani agenda ku ballot paper. Nera abalonze eyo bonna be mulaba ku ballot paper tebagendako lwa butuukirivu naye bagendako kubanga bagenda ne bafukamirira omukulu. Okutandikira ku NUP okudda wansi kubanga the constitution says tewaliwo wekyawandiikibwa nti balina kubeera 8 bokka. Basuubira abantu 100 kubanga be bajjayo empapula. Workforce gye bateekawo y'abantu aba 2. Bantu 2 be bali bekenneenya emikono. Nkugambye yali y'abantu workforce natuuka ekiseera nga mbayigiriza ne administrative work nti oli wabeera ng'agenze ku lanchi walina okubeerawo omulala ng'akola ki ng'alisiivinga. What you're saying?
n'amawulire gabadde gabiraga bantu babiri bokka ku kakiiko k'ebyokulonda wulira sebo nkugambye amaanyi ge baateekawo workforce yali abantu babiri naye ng'abantu be basuubira bali 200 tolabangako nga tugamba nga mbagamba omu aba agenze ku lanchi omulala abeere ng'akola ekyo wakirabako ekyokubiri ne mbagamba kubanga balina tendensi nti omuntu waaba nga yakaleeta emikono gwe basooka okukolako then ne balyoka bakola ku watopaapu ne mbagamba n'ekyo si we kirina okubeera musooke mukole muteekewo obubinja bwa mirundi emeka ebiri abakola ku batopaapu nabana abaakajja first come first serve naye workforce yonna gye baateekawo yasunnsula emikono bakakiiko kabyakulonda akakiiko k'ebyokulonda kambabuulire olunaku olwaleero we tunaaba abannayuganda tetuwemukidde kakiiko ka byakulonda then uganda tegenda funa kye twetaaga kubanga olaba omuntu bamunominatingira ku ssimu omulala ne bamuwa empapula nga tannazzaayo mikono ngane mwami Kyagulanyi njogera mazima emikono gyafu soko owulire sebo emikono wotunulira ku certificate ye yali ya 19 genda obyetegereze emikono yagizaayo nga 20 ekyo nkikulekedde no we can clarify on that akakiiko by'okulonda certificate gye bamweriko nga naku z'omwezi 19 then yazaayo ddi emikono I think next week Monday kati obiraba gwe bikwatagana kyogamba anti byebyo byenkugamba bannange naddala abavubuka balikwata ensi yaffe bagiziika tulaba kanzi gyotandikirawo NBS Eagle egera maaso nze Adam katujewo ensimbi zima tova